atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne mama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabwo mbagombago kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza bakika namwena abampuliza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda tudde munda munze alamusa Katonda tudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaawa bisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu omusomo gw'essaawa eno saba tutunuulye ku kigambo Eginja Ely'Omuwendo mu Bitabo oba ekimanyikiddwa nga foundation stone mu bulimi olumpimpi omuntu we bamugamba foundation stone alowooza nti ejjinja eriteerwa mu musingi naye nga si bwe kiri mu butuufu oba ogenze mu Google yingizaamu oteekemu ejjinja oteekemu the cornerstone of a pyramid nga ly'ejjinja ery'omuwendo bajja kuleetera nti ejjinja eribeera lituukiridde erimanyikiddwa nga Cocilia Opotitia stone eteebwa waggulu wa pyramid ekyo kye bayita foundation stone oba ejjinja ery'omuwendo lye boogerako ejjinja lino ery'omuwendo lyerimu ku mpagi etuula mu bajjajjaffe mu ssabo essabo lyerimu ne pyramid nejjukira ebintu bino buli kintu kyonna essabo osobola ddikozesa mu bulungi ne mu bubi empagi eyo erasibwako abazzukulu nga bakozesa emitwe gyabwe osobola ogiseetinga oba ogikola mu ngeri ey'ekitangaala oba ey'ekizikiza ogikola otya mu y'ekitangaala nga oluŋŋamizibwa jjajjaawo nannyini ggugu kubanga y'alina obuyinza obwo okuluŋŋamya engeri we baalasangamu n'okuteekateeka empagi ya lubaale mu ssabo ogikola otya olw'ekizikiza kasita osalirako omusaayi so akantu ako akayitamu waggulu kyova olaba nti nno essabo we balizimba empagi eyo eyitamu empagi eyo yeekonnekitinga amayengo ag'oluggya n'amayengo agawabweru wa sseŋŋendo eno oba mu dimension musobole okubeera nga mufuna ekitangaala mu luggya lwammwe oba mukitegeera so kyekimu era gwe mulimu ogwa pyramid mu baganda baffe eri gye twalinze naawe temulowooza nti nno essabo liryo wekka nabo baaliko wano mu Buganda oba baaliko mu Afirika tutabadde continents zonna ke kaseera okubeera nga tulekeraawo okubeera nga twesongamu bino byonna ebintu byaffe kubanga naawe waliyo so tuyagala tuyogere ebuziba oba tusome ebuziba ku kiki kye bategeeza ejjinja lino ery'omuwendo oba erimanyikiddwa nti foundation stone mu byawandiikibwa bagamba nti muyaayaanire obwa Katonda obw'eggulu musobole okubeera nga buli kintu kyonna kibayongerebwako abaagalwa mu ngeri eno oyina okuzuula kiki ekiteekawo ebintu era oyina okuzuula ekyama eky'obutonzi abaagalwa muzze muwulire era nga mugambibwa nti mu lubereberye Katonda yatonda eggulu n'esseŋŋendo na ttimba oba n'ensi
era nga buli kintu kyonna kyakolebwa ye. Awatali ye tewaliiwo kisobola kubeera nga kikolebwa. Tewali yali abuuzizza ku mazima g'ekigambo ebyo oba lw'ebigambo ebyo bye tuyogedde. Naye buli kinoomu kyamanyi era kyabuuza nti ani Katonda, era Katonda asangibwa wa? Ekyokuddibwamu ekibaddibwamu nti Katonda agamba nti ye ndi Katonda, ndi Mukama. Abaagalwa, ndi I am yampeereza nze musajja we oba oyo abeera akugamba nti yamukuweereza eri ggwe. Nga tuyogera ku Katonda asangibwa wa? Mugambibwa nti obwakabaka bwa Katonda buli munda mu mmwe. Ebyokuddibwamu bino ebibiri biraga Katonda nga yentegeera yeetudde mu kitonde kyo, era nga ye kennyini yatudde mu kitonde ekyo ekiyina entegeera eyo. Okubeera n'okutegeera n'okumanya ng'ekitonde kwe kubeera nga mu kasirise weetegeera era ne weerangirirako nti ye ggwe ndi I am. Nga w'olowooza ku bigambo ebyo olina okutegeera n'okumanya ku kitonde ky'oli, era ng'amagezi ago n'okutegeera okwo kwe kukuyamba okubeera nga ozuula amagezi g'ekitonde ekyo, era ng'oyo y'amanyikiddwa nga Katonda omutonzi. Okumanya kwe kuyingira obuziba mu bintu ebitakwatibwako mu bulamu bwo, n'obitambuza era ne bibeera nga biri bumu wamu n'ekitonde kyo, era n'obisoboseza okubeera nga bijja mu nsi ye y'ebikwatibwako. Abaagalwa, kino kyekyama ekiri mu bigambo ebyabagambibwa oba ebyawandiikibwa mu bitabo. Nga Ibulayimu tannaba kubaawo, ndi naliwo. Ng'ensi tennaba kubaawo, ndi naliwo. Buli kintu kyonna kikomekkereza mu ndi. Okubeera ng'omanyi ekikula kyo kikuyamba okuzaala endaba y'ebintu mu ndaayo nga ggwe, era kino ne kikuyamba okusobola okubeera nga otambulira mu bwakatonda bwo obutalabika. Okusobola okubeera nga osoboseza ebyo by'olowooza ne by'otadde mu nsi yo okubeera nga bibeeramu oba ng'obijjamu. Abaagalwa, omutonzi ayina okutonda ng'aviira ddala mu kuzaalibwa kw'ebirowoozo ebyo ebibeera bizze mu nsi ye
n'engeri gy'alabamu ebintu, conceptions. Abaagalwa, obutonzi butandika ne bukomekkereza n'omutonzi. Amagezi kye kyama ekiyamba ebintu byonna okusobola okubeera nga bitondebwa mu buliwo. Abaagalwa, buli butonzi bwonna buyita mu migigi esatu oba mitendera esatu. Engeri w'olabamu ekintu ekyo mu Lunyaanyimba ekimanyikiddwa nga conception, then step ey'okubiri kye bayita okukiteeka ku musaalaba, crucifixion, n'okukizuukusa, resurrection. Kino kiviira ddala mu ndabayo ey'ebintu, ideas, okuyaayaanaako, desires, n'obumalirivu bwo eri byonna by'olaba ggwe ng'omutonzi mundaayo mu kikula kyo ekitalabika ekyandi, oba empuliraayo etalabika eyandi. Amagezi ye taata, era engeri gy'olabamu ebintu ebyo ebibeera bikwekeddwa mu ye bye bayita abaana, okubeera nga babeerawo okulaba taata waabwe engeri w'atondamu. Mu ngeri eno nze ne taata wange tuli kimu, era nga taata wange w'amaanyi okusinga nze. Azaala ekirowoozo n'ekirowoozo bali kimu, era nga azaala ekirowoozo w'amaanyi okusinga ekirowoozo oba endaba y'ebyo ebintu by'aba alaba nga tebinnaba kubeera nga bijja mu buliwo. Abaagalwa, okumanya tekuliiko bukwakkulizo, it's unconditional. Okubeera nga oyina okumanya ku kikula kya kintu kyonna oba omuntu yonna, weeteeka ggwe kennyini mu kakunizo ak'okuteekako ekkomo ku ebyo ebitalina kubeera nga biteekebwako ekkomo. Y'ensonga lwaki oyo abikola abeera w'amaanyi okusinga ekyo ekibeera kikoleddwa. Entegeera eno ey'ekikula kyo gwe bayita Katonda mwene, oyo taata ataggwaawo, oyo atuddeko obufuzi obw'ensi. Okutegeera n'okumanya kwe kukubeezaawo era ne kukuyamba okubeera nga kukusongira mu buli kintu kyonna eky'ekikula kyo n'entegeeraayo ng'ekitonde. Amagezi ag'ekitonde ye nnabaana etaggwaawo. Eyo efuna olubuto olwayo oba olw'ekirowoozo ekyo kye kibeera kiyaayaanira okubeera nga kikiggusa. Okubeera mu magezi oba okubeera mu kutegeera n'okumanya kye kikuyamba okubeera n'okuyaayaana okwo okuzaala ebyo by'obeera oyagala okubeera nga ozaala mu nsi yo.
okutambulira mu kukkiriza y'empulira eyiyo etalabika eri ebyo byonna by'obeera oyaayaanira okubeera ng'otonda ng'omutonzi. Okubeera nga oteebwa ku musaalaba kyekyo ekikufuula empulira eyo gy'oba otonze n'ebeera ng'erabika mu bulamu bwo. Buli we weeyongera okubeera nga otambulira mu nzikiriza era n'ofuna empulira ey'akaakati ebyo byonna by'obeera oyaayaanira bituukirira. Naye kino kikolebwa nga okubuusabuusa kwonna kuvudde mu nsi yo era n'okkiriza mu buziba nti ekyo ky'okkiririzaamu kigenda kuzaalibwa. Mu ngeri eno w'okkiriza nti kigenda kuzaalibwa kiteekebwa ku musaalaba. We kiteekebwa ku musaalaba ne kibeera endabirwamu ey'obutonzi obw'ekyo ekintu ky'owulira mu ndaayo ng'omutonzi. Abaagalwa, mu kadde kano muli kubeera nga muteeka ku musaalaba oba nga muteeka endabirwamu ku ekyo kye mubeera mwetaaga mu magezi go ng'ebitonde. Okwo kwe kuva ebiwandiiko ebigambibwa nti ndi kuzuukira era ndi bulamu. Ndi y'atambulira mu bwakaakati era nga y'alaga ekifaananyi eky'ensi yo eyeebeera ekwetoolodde era nga ndi y'ayamba okubeera nga atonda eyo ensi yo ey'obuliwo. Era nga w'ofuna okutegeera n'okumanya ndi ng'otambulira mu budde obwakaakati ofuna amaanyi ga ndi akutuddemu. Naye w'otabeera na kutegeera na kumanya n'obeera nga otambulira mu mpulira enkadde obeera togenda kubeera na busobozi kukyusa nsi yo paka nga okyusizza engeri gy'olabamu ebintu nga ggwe. Ensonga lwaki ekyokuddibwamuuko ggwe ng'omutonzi ge magezi amatukuvu agabuuza ebibuuzo era agasobola okubeera nga geebuuza nti yenze ani. W'oweebuuza ekibuuzo kino ojja kuzuula ensi yo. Era na buli kintu kyonna ekiva mu nsi yo ng'endabirwamu emulisa wabweru wo. Abaagalwa, tandika mu kadde kano okutandika okubeera nga wekkiririzaamu nti ye ggwe ndi era nga ye Mukama Katonda mwene. Era eri ggwe y'okutegeerako n'okumanya. Mu ngeri eyo tewaliiwo Katonda mulala. Tewaliiwo Katonda mulala. Ggwe nga omuntu ye ggwe abeera Katonda.
era otambulira mu bwandi okufuna okutegeera n'okumanya ng'ekitonde kino kyekikufuula Katonda. Gwe ng'omuntu atuumiddwa erinnya obeera oli mu kkomo mukadde ak'obuliwo nga ggwe, naye ndi akutuddemu talina kkomo mu ndabirwamu ey'ebyo byonna ebibeera bikutuddemu ggwe ebirina ekkomo. Kankuwa ekyokulabirako. Omwoyo gwo gutuddemu obusajja n'obukazi. Naye kati oli musajja era olowooleza mu process ey'okulowooza nti nno gwe by'olina okubeera era bulamu bwo obadde musajja era bw'otyo bw'oliba paka naye nga tomanyi nti nno mu kitonde kyo nga omwoyo weetoolako obusobozi bwo ne weeggyako obwa Nnaalongo ne weefuula Ssaalongo eweka. Mu bulamu obulala ate ne weekomawo ne weeggyako obwa Ssaalongo ne weefuula Nnaalongo. Okubeera nga okyusa endabirwamu yo ng'omutonzi olina okukyusa engeri gy'olabamu ebintu nga ggwe. Naye bw'obeera okikola olina okukikola mu mazima si mu bigambo. Mu ngeri eno osobole okubeera nga otuukiriza ebiruubirirwa byo eby'obuliwo nga tobitaddeemu mbeera yonna ya kkomo limitations. Diteeke mu ngeri endaba empya gy'olabamu ebintu paka nga entegeera eno efuuse amazima eri ekitonde kyo era neebulira mu nzikiriza ezo ze baakusomesa oba ze baakuteekamu. W'otuuka ku ddaala eryo obeera weekakasizza nti oli ekyo ky'oli. Ndi ekyo kye ndi. I am that I am. Abaagalwa, kino kye bayita okuzaalibwa obuggya oba okuddamu okwambaza engoye amaanyi go ag'ebyo ebitakwatibwako by'oba otonze. Ebyo ebitayina linnya ebibeera bikutuddemu era ng'amazima go gwe ng'omutonzi gabeera ggwe era nga tewaliiwo muntu mulala yenna asobola galaba. Era naye kennyini abeera teyeeraba kubanga omwoyo gwe gulaga projectile ey'omubiri gwo gwe n'olowooza nti omubiri gwo mubiri naye nga it's just light okusinziira ku mutendera gwa dimension gy'oba olimu. So omwoyo gwe gumulisa omubiri ne bakuziika n'olowooza nti ofudde naye ekyo kibadde just kitangaala ekiyita just mu process ey'okufa naye nga gwobeera tofudde kubanga gw'oli reserved. Kino just muwundo agwo gw'obeera projectinze ebyensi. Mu ngeri eno w'ozaala era n'otandika okubeera nga olaba ebyo by'obeera ozadde mu ndaayo, then ekyo kye bayita okwetondamu obwa Katonda oba okutonda ng'omutonzi. Abaagalwa, mu ntandikwa ng'osinziira mu kadde ak'obuliwo ekirowoozo kibeera kyebongera mu ntegeeraayo
nga kiyaayaana okufuna ennyama. Era ekirowoozo kino we kibeera nga tekinnaba kubeera nga kiyaayaanirwa, olina okukkiriza ggwe okubeera nga okyejjamu, kisobole okubeera nga kizaalibwa mu nsi, kye bayita okuzuukira. Mu kuzuukira kiyina kusooka okubeera nga kiteekebwa ku musaalaba, era kifuuke amagezi ag'ekyo agateerebwa oba agakomererwamu emisumaali. Wano obeera ogattagatta ekirowoozo ekibeera kikutuddemu n'otandika okubeera nga okola sketch, katugambe nti ebeera nju. Mu kukola sketch y'enju nga tonagizimba kwe bayita okuteeka omusaalaba ekyo ky'obeera otonze. Okutegeera kwo ge maanyi go gokka agakuyamba okubeera ng'otambulira mu bulamu oba obuliwo oba obulamu. Mu ngeri eno ne kikuyamba okuzuukusa amaanyi go ng'omutonzi. Okubeera nga owa obulamu eri ekyo ky'oyaayaanira kikuyamba ng'entegeerayo oba amagezi go okufuna entegeera mu kitonde kyo ekyo ky'oyaayaanira okubeera ng'okola. Ensonga lwaki baagamba nti leka wabeerewo firmament mu masekkati g'amazzi. Ekigambo masekkati g'amazzi weewaali amaanyi ago agaali gatakwatibwako oba agaali gatali mu mbeera ey'obuliwo. Naye nga omutonzi akozesa amaanyi agandi yakola ekyo oba okola ekyo ky'obeera oyaayaanira okubeera ng'okola. Mu ngeri eno weeyongera okubeera nga onywerera mu kkubo eryo gwe bayita omusaalaba, okuteeka essira mu ekyo ky'okkiririzaamu, era nga kitudde mundaayo mu ngeri etamanyikiddwa balala ba wabweru, kubanga ye ggwe amanyi ensi yo ey'omunda. Mu ngeri eno y'engeri gy'ogenda okubeera ng'ozuukusaamu okuyaayaanirako ng'omutonzi. Olamu n'entegeera ziyina embeera oba amakubo be bayita ebirowoozo abalala abawabweru bwo be batamanyi. Obulamu bwo nga butambulira mu ndabayo ey'ebintu nga ggwe, ebiseera ebisinga ng'omuntu osalawo okubeera nga oteekawo oba weeteekako akatambaala. Mu kweteekako akatambaala kikuyamba okubeera nga olowooza, oyite akakuniizo ak'obwakatonda bwo mu linnya eryo eritamanyikiddwa erya ggwe ng'omutonzi amanyikiddwa nga ndi. Omusingi ogw'endabirwamu yo ey'ebyo ebikutuddemu ge magezi, era n'emisingi gyonna egibeera gikolebwa omuntu. Y'ensonga lwaki omuntu ye kennyini ebirowoozo bye
bye byesanga byennyini nga bitandise okubeera nga bizuula endwadde ezo eziva mu buwuka. Kiki ekireeta entalo mu byobufuzi eby'enjawulo n'omululu ogwo guba gutudde mu muntu? Ebyo byonna bibeera byazuulibwa muntu, kubanga buli kintu kyonna kitudde mu ntegeera entukuvu ey'amagezi gonna. Naye ebyo bibeera bya bwewussa eri amaaso ga Katonda, kubanga waliwo amaanyi ga mulundi gumu, era ng'amaanyi gano ye Katonda yentegeera. Gatta, gakola obulamu, gateekako ebiwundu, gawonya, gakola byonna ebirungi n'ebibi. Abaagalwa, omusibe alina okubeera n'amusiba era n'amufuga. Eggwanga lyesuula oba eggwanga lyonna erina empulira eri ddyo okubeera mu kkomera ligenda kwetondera omufuzi nakyemalira. Tukiddemu? Eggwanga erina empulira munda yaalyo okuviira mu bwannamunigina abatudde mu ggwanga eryo nti bali mu busibe, bo bennyini beetondera munnakyemalira ng'omufuzi ng'omukulembeze waabwe oba omufuzi waabwe. Mu ngeri eno tosobola kumalawo mbeera ya kunyigirizibwa nga osaanyaawo abo abakunyigiriza, kubanga w'okikola kiba kiraga nti olindabirwamu ey'ekyo ky'osaanyaawo. Amagezi g'eggwanga ag'awamu mu bakatonda abatudde mu ggwanga eryo be bazaala abafuzi abafuga eggwanga eryo. Era y'ensonga lwaki mu byaddala mu mazima eggwanga liviira ddala mu mazima aga buli mutonzi yenna atudde mu ggwanga eryo, kubanga eggwanga likolebwa omuntu bwannamunigina n'agenda ng'azimbibwako eggwanga paka bonna abaawamu, naye nga eggwanga lino litandikira ku muntu omu. Abaagalwa, kino mulina okitegeera. Ensonga lwaki tubagamba nti wembeera nga muyagala mukyuse eggwanga mulina okwekyusa nga mmwe. Era ebiseera ebisinga ng'abantu twesanga ffennyini nga tutandise okubeera nga tukola entalo eri ebisiikirize byaffe oba endabirwamu zaffe. Kubanga bwe bubeera butamanya nti abo bonna be tubeera tulwanyisa babeera ffe. Ensonga lwaki babagamba ti yenze ekitangaala eky'ensi, ye ggwe n'oyo yenna abeera akwetoolodde. Ndi ge magezi agatuddemu ekitangaala. Era nga kino gwe ng'ekitonde obeera okimanyi nga ggwe, kubanga
ye ggwe azaala ekirowoozo ekyekyo. Katugambe ebyokulabirako. Ndi mugagga, ndi mulamu, ndi wa ddembe. Ebyo n'obeera obiteebereza buteebereza. Ensi y'endabirwamu ey'ebyo byonna ebibeera bitudde mu maanyi gandi ak'ekitonde okuviira ddala ku bwannamwegena. Mu ngeri eno abaagalwa, mulekeraawo okubeera nga mukyusa ensi, kubanga ensi ndabirwamu eyaggwe ky'oli. Tukiddemu? Stop trying to change the world because it's only a mirror telling you who you are. Nga tonnaba kwagala kukyusa nsi, sooka weekyuse ggwe ng'omutonzi, y'engeri entuufu gye bakyusaamu ensi. Omuntu yenna alina okutegeera n'okumanya nti wa ddembe oba ali mu kkomera abeera endabirwamu ey'ekyo ky'ali. Ky'olina okukola nga ggwe toyina kufa ku biki abalala bye bakulabamu mu bizibu byo by'obeera oyitamu. Ekizibu ky'oyitamu kiyinza okubeera nga kizze kikuluddeko okumala ebbanga ddene. Naye w'obeera n'enzikiriza nti kinaavaawo mu kutebera kw'eriiso era w'okikkirizaamu kituukirira, gw'ogoberera bino wammanga bye ngenda okubeera nga nkubulira. Weebuuza ebibuuzo bino ebyangongo wammanga. Mpulira ntya wembeera nga ndi wa ddembe? Kiddemu? Mpulira ntya wembeera nga ndi wa ddembe? Mukadde ako mu bwesimbu we weebuuza ekibuuzo ekyo, ebyokuddibwamu bijja mu ndowooza yo. Tewaliiwo muntu mulala agamba muntu mulala engeri gy'alina okubeera ng'awulira. Nedda. Era omuntu nga ye mu bwannamwegena y'ayagala oba y'atonda empulira gy'aba ayagala okubeera ng'awuliramu, kubanga tewaliiwo ayingira mu nsi yo, ye gwe alina ekisumuzo. Empulira eyo gy'obeera ozadde then yeefuuka ensi yo. Era empulira eyo neefuuka ekyokuddibwamu eri oyo abeera abuuzizza ekibuuzo ekyo. Ye kennyini abeera abuuzizza ekibuuzo ekyo y'azaala entegeera emanyikiddwa nga taata oba ejjinja ery'omuwendo eribeera likutuddemu. Eryo erivaamu buli kintu kyonna, kubanga kintu kyonna nga tekinnaba kuzaalibwa kisooka mu ndaayo, kisooka nga kirowoozo, kisooka nga kuyaayaana. Era empulira eyo yeegenda okubeera ng'ekuwambaatira mu bunyama bwo oba mu bwennyama bwo mu ngeri omulala gy'atamanyi. Kubanga taata nga yentegeeraayo ayina engeri nnyingi nnyo z'akolamu ebintu omuntu gy'atamanyi. Abaagalwa, mufuule empulira zammwe empya zibambale mu ngeri ey'obutonzi nga temukase. Buli kintu kyonna kibeera endabirwamu ey'obutonzi era nga kiviira ddala engeri gy'owuliramu ggwe nga ggwe era gy'osalamu okubeera ng'owuliramu.
paka we kizaalibwa mu nsi yo. Abaagalwa, kino kyanditwala akadde oba omwaka. Kino kiviira ddala kuva ku ggwe nga ggwe. Kasita mu biro ebyo wejjamu okubuusabuusa kwonna, otandika okubeera n'empulira eyo eyandi ekyo. Mu ngeri eno n'otandika okubeera nga onoga ebibala oba okuzaala ebibala ebyekyo eky'obutonzi ky'osazeewo okubeera ng'owulira mu nda yo. Omuntu wagula engatto oba wagula enkoofiira aba alowooza nti buli kinnoomu amanyi nti bipya. Era nga aba alaba nti talina kubeera ng'abyambala mukadde akatali kakukyala oba akatali special nga ye waaba ayise. Paka ebintu bino we bikaddiwa ne bifuuka ebya bulijjo n'atandika okubeera nga abyambala buli kaseera ng'alaba bikaddiye. Yeeyo y'engeri y'emu gye bayambalamu entegeera empya. Kitwala obudde okubeera nga ozaala entegeera empya mu nda yo. Buli we weebuuza ekibuuzo nga ggwe, nti mpulira ki gye njagala we mbeera nga njagala okuyaayana kwange kubeere nga kukolebwa mu nsi yange. Mu ngeri eno kitegeeza nti ogenda kufuna empulira empya etabadde yiyo. Era mu ngeri eno otandika okubeera nga oteeka essira mu magezi ago amaggya. Naye w'oteefaako ojja kwesanga ng'ozze mu bizibu byo. Kubanga osazeewo okubeera ng'ova mu nsi ey'ewabweru ey'omunda n'odda ate mu y'ewabweru, nga tomanyi nti nno amagezi g'ag'omunda ge gakuyamba okusobola okubeera nga ozaala ebyo ebibeera bikwetoolodde. Y'ensonga lwaki mu bitabo byammwe baabagamba nti mukazi wa Lutti yatunuulira emabega ebizibu bye. We yatunuulira emabega ebizibu bye ye kennyini n'afuulibwa empagi y'omunnyo oba n'afuulibwa oba n'afuuka ebizibu ebyo. Kyali kitegeeza nti buli w'otunuulira ebizibu nga obadde osazeewo okubeera nga obyesonyiwa, then bikomawo ne bitandika okubeera nga bikukyojja mu nsi yo. Y'ensonga lwaki mu byawandiikibwa babagamba muleke byonna mungoberere, muleke abafu baziike bafu bannaabwe. Ebizibu bino byandikuleetera embeera etali nnungi, era ne bibeera nga buli kiseera bikuleetera embeera ey'okwewunika n'ey'okubeera nga olowooza nti ensi bw'etyo weeri. Kino kikuleetera oba kikuzaalira embeera enzibu okubeera nga oyambala empulira empya oba amagezi amaggya aganaakulokola kubanga y'abeera seeviyaawo oba omulokozi wo. Era kino okikola ku lw'ebyo ebibala by'obeera oyagala okubeera ng'oyaayaanira n'okuzaala mu nda yo. Ejjinja y'entegeera. Abazimbi abo
oba abazimbi bye baagaana. Era nga ly'Ejjinja lino ery'omuwendo. Omuntu omulala yenna ly'atamanyi. Wekkirizeemu omwagalwa. Ensi yandiba nga ekwetooloola eri mu ngeri gy'eri. Naye ggwe osobola okubeera nga osalawo okutonda eddembe mu nsi yo nga newankubadde ebibeera bikwetoolodde bya njawulo. Bantu bangi basobola okubeera mu bifo ebirimu entalo. Naye ne yeewa eddembe n'asobola n'okubeera ng'afuna n'otulo. Naye we weeteeka mu bizibu ebya wabweru, then ggwe kennyini ogenda kweteeka mu bizibu ebyo oleme n'okufuna n'otulo, otulo mu butafuna tulo ate ozaale endwadde ezigenda okubeera nga zijja mu bulamu bwo kubanga obeera towummula. Kubanga ekisumuluzo kiri mu nsi yo. Gwe ng'omutonzi. Ejjinja ery'omuwendo y'empagi eya lubaale agattaganya era alazisibwa okuva ku abazzukulu ababeera batudde mu lujja olwo, ababa batudde mu lunyiriri olwo, ababa batudde paka mu kasolya akakola ekika, n'amasabo agagattaganya amawanga n'esseŋŋendo yonna y'ebintu we bitambula bwe bityo. Ekitegeeza nti nno ejjinja eryo ey'omuwendo y'empagi mwe ng'Abaganda etudde mu ssabo lyammwe. Naye mbakuutira teriina kubeeramu oba terina kubeerako musaayi. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa muwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.